Olutalo lusooka Eddy Kenzo Alangidde, Bobi Wine alumbye Ssenyonyi songa ate Clever J akyawanda muliro. Ene News Park channel soko subscribing likinga ate loleka obaka bwawo mu comment section. Tutandise ne Eddy Musuza oba Eddy Kenzo emabega kawe ebintu bibadde tebimutambulira bulungi kubanga babadde bamusabula eno neeri. Okitegeera nwe bamusabula ku bya federation, we bamusabula ku byokuba nti nombo siyazi we bamusabula ku byokuba nti nno omunange mbu yatta kwegamba bibadde bingi kubanga bamuteekako n'ogw'obutemu omunange kye tutamanyi oba bituufu oba si bituufu naye bagamba nti yavaayo n'abeera nti nno atemula adanisi ku mapeesa. Bino si bye bitulese, twagala obeere nga oyozaayoza omuyimbi Eddy Kenzo kw'ossa n'abayimbi abalala olw'ensonga nti nno omunange bano ekibiina oba federation kyaddaaki emaze n'ebeera nti nno ewandiisibwa. Bangi baali balowooza nti nno kino tebajja kukituukako, naye ate olutalo olusooka kwegamba Eddy Kenzo kw'ossa ne banne nga vice president ayitibwa Shiba, olutalo luno ndowooza ate batandise okuba nti nno balutandikako oluvannyuma lw'okuba nti bano federation eno bagiwandiisizza olunaku olwaleero era kati tebaliwo mu bubba, baliwo mu butongole. Eddy Kenzo wabuziddwa ategeezezza nti no munnange ye federation eno si yenga ye okitegeera no mukwano wabula federation y'abantu abwebityo nno webiri, era nayita buli muyimbi yona gyali okuba nti nate abeegattako ensonga nno bwezityo ate bwezitambula. Ajjukira nti wabaddewo okutya nga abantu balowooza oba nga basinga balowooza nti federation eno tejja kubanga ewandiisibwa olw'ensonga nti nate waliwo ne federation endala eyali yatandikibwako okuba nti nobe yali yawandiisibwa nga we baatugamba. Okitegeera nno mukwano, naye olunaku olwaleero ate federation emaze nebeera nti nno ewandiisibwa, wabula abamu bakyemulugunya ku nsonga y'okuba nti nno ku biwandiiko bino ate ba directors bali babiri bokka okuli Shiba Kalungi kw'ossa ne Eddy Kenzo. Bwe bityo no bibiri naye tujja genda maaso n'okuba nti no tukuwa bye tunaaba tufunyeewo, naye kintu ekiriwo oba amawulire amalungi agaliwo nti federation ewandiisiddwa, kaakati abayimbi sobola okutandika okugenda mu maaso n'okuba nti nate abakola emirimu gyabwe nga bwe bajagala ate era n'okugoba ku ebyo bye baagala okuba nti no batuukako. Mu mawulire amalala, Bobi Wine avuddeyo n'alumba Ssenyonyi lwaki amulumbye munnange. Ssenyonyi ng'agenda ateekayo ku mukutu gwe ogwa Facebook, ajjukira nti nno ye ne Mukyalawe bali mu kuweza emyaka 3 oba bawezeza emyaka 3 mu bufumbo, kati nga Ssenyonyi munnange agenda ateekayo ku Facebook ng'agamba nti happy 3rd wedding anniversary mukyala wange omu bw'ati, looking forward to growing old with you my love. Bw'atyo Ssenyonyi byataddeyo nga bwe tuli mu kukulagaawo mukwano. Kakati nno Bobi Wine avaayo n'amulumba n'amugamba nti by this time ffe twali mu baana 3, muluddewo nnyo nammwe mulimba. Anyway, happy anniversary. Bw'atyo bwe yavuddeyo Bobi Wine aba nti naate alumba Ssenyonyi. Mbu Ssenyonyi baalwawo nnyo mu myaka 3 bannaffe Bobi Wine kosa ne Babi bali mu baana 3. Si byaffe Kaweddemu structure omukwano twagala tubikuwe nga wetubifuna. Mu mawulire amalala aganaga avuddeyo n'alumba omuyimbi Big Eye, agambye nti Big Eye ne wanaaba afaatya ayinza okuba nti no tajja tuuka kwebyo Eddy Kenzo byafunye, n'olwekyo obubadi bwali mu kukola yandisaanye okuba nti nate abulekeraawo. Katubeere nga tukuwa aganaga. Big Eye ate naye atulekemu. Waliwo omuntu oyagala okwessaawo bakulabe. Bino si byakulaba. Big Eye, eno si stage, eno si show, eno si interview. Kino tulwanirira ggwanga. Soko lwanirire music wo obeko omutuusa. Olekera okukolimira Kenzo. Awo oba oswala, weekuba wekka. Because already Kenzo is successful. Ne bw'onaalwanisa buli kyalimu kirabibwa.
tobikozesa feeling kati omusajja muleke afugemu nawe obadde ng'ofuga mu UMAR. Abayimbi tebeeyawudde, abayimbi abalina omugaso tebeeyawudde, abatalina mugaso beeyawudde kubanga tugoberera democracy. Abangi gye bafoolinga, abalina amaanyi gye bafoolinga. Mu society of 10 people, when 8 people support you, you're the right. But in a society of 10 people and only 2 people are supporting you, 8 are against you. Gwali munsobe. Now, abali mu music, for abayimbi, we believe Kenzo can make it. If he made it, nagenda mu BET mu Grammys, nga bazitegeka abazungu, aboogera oluzungu. Navyo n'atazireeta nga mwana wa mugagga asomedde South Africa ayimba luzungu. Muganda wange, let's think beyond books. Bantu bangi balina ebitabo naye tebibagasa. Okitegeera. Kati ekyokusoma tusooke tukijjewo, tulabe success ye mu business mwali. Bwe ndaba Kenzo, every artist right now ali mu generation eno ayagala kubanga Harmonize, ayagala kubanga Wizkid, ayagala kubanga Diamond. Bwe nzija wano Uganda ani ali mu line eyo. It's only Kenzo. We need his advice. Twetaaga connection ze. Tasobola ziwa muntu sekinoomu okujjako nga president. Okitegeera. Supporting Kenzo. Ebirala tubiteeke ebbali. Federation eri connection association. Association mekezi mu federation. Kane UMAR teriimu. Kati ate nze UMAR sigiriimu nange. Fena twagikuba UMAR nga tetujagala netugyesimba nako saa n'agyesimbako ne babba obololo. Kitegeeza ki abantu tebagiriiko, tebagiwa kitiibwa. UMAR kyafuuka kigambo. That's why ensi weba egenda kulakulana wabeerawo olutalo ne musaanyaawo ebyo byonna ebisasiro ebibaddewo ne muzimba ekipya. Biri byonna bibadde birimu okukaayana, abakadde omukamu bakaayana baki. Kati this is the time okuzimba ekipya. Oye n'abadde kasasiro. Kubanga abayimbi abasinga tetubibaddeemu. Mu UMAR walabamu Shiba, mu UMAR walabamu Fake Fameka, mu UMAR walabamu Karoka Sita. Okitegeera bakalifa tuzze tugirwanisa UMAR. Why? Because teyina kiriwo kali kakukuluka abantu bakufuula mulimu. Saa zino tebasobola kupushinga music mujjamu ssente. Kati balaba bafuna omulimu gwabwe. Okitegeera. That's why Fina ali ku ekyo UMAR. Cindy UMAR. Cindy, you have the money, gulawo studios, kola record label. Ogenda kubanga osobola olya ku ssente mweno generation. Ne mulimu fiyango because mulimu gulabanga mulimu. No, Fina Masanyalaze, you're capable of what omuyimbi omuwala n'omusayininga. Nokozesa amaanyi go n'afuuka stand and kokola ssente. Gandi olemera ku UMAR n'oza industry emabega. Aganaga abantu social media ennaku zireeta buse ngamba bakulembeze tebaasoma era kati abaasoma mutudde bulungi babakulembera lwaki anje twagambe waliwo essula egamba mu Bible nti eyeegulumiza Katonda ajja mutootowaza, eyeetoowaza Katonda amukole ki? Amugulumize. Ebiseera ebisinga omugagga aba musiru. Omugagga aba musiru era omugagga aba teyasoma ebiseera ebisinga, naye omugagga ayita abagezi ne bajja ne bamukolera ne bamutambuliza emirimu. Okyali ku Newspark channel, liking nga subscribing nga tereka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko ewa Clever J Bambi ono ayise mu bingi, ayina obulumi, okitegeera n'omukwano era konsati we ne beetuuse Bambi mugende mubeere nti nate mumuwagira. Ono avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga ezikwatagana ne famire ya Bamayanja kw'ossa ne famire ye. Okitegeera n'agambye nti bamuzaala oba babazaala babiri nga muganda we wa buwala. Okitegeera nno kakati katubeere nga tukuwa Bambi Clever J nga alojja ebyo byayiseemu. Nga family yange muzeeyi yali yazaala abaana abawerako, usanga nandibadde bina benkwataganako nabo. Nze sirina gwe mpita brother naye nina gwe mpita sister kubanga muzeeyi waffe yatuzaala abaana babiri. Sister wange birungi na Bukenya nange. Kati nakusembeza nnyo omukwano gwoyo gwensanze ku kkubo n'omukwano gwa muntu munnange owulidde okusinga okubeera n'oluganda gwe neesibako.
webale kuba nti nate otambudde naffe ene News Park channel katukujukiza obere nti no subscribinga olikinga kwessa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.